Kiki ogenda kuba bujulizi bwa Mulongo? Tutunula eri amanya agangeze Mawulisi Nabaterega Nalongo. Mama mulamba tumukubire mu ngalo. Obujulizi bw'empa bwa muto wange bamuyita Dorothea Nakawesi. Ba mwaka ki yali yeyambula engoye nga tutambudde abasawo bonna nga tubamazeeyo tuwa embuzi enkoko ezo zizimanyi tugezeza abasawo obubuto era okulabika nga tafunye sente zimuleeta era ndesa kuba mulanga ne mugamba ali wala kyoterawo kabaseke ngenda kuweereza bode muno najje mulabiko Mulongo mpayo emitwalo ebiri okuba yessimu alinye bode muleetaawo tobamunange jawa nabadde ogalaba era Nakawesi sitenda Mulongo mwana wange eyakuzaala yeebale Nalongo. Amina. Era Nakawesi yali alumizibwa atya? Obulwadde bwalimu kale eddogo ne lubaale. Kati olaba bajjanjaba eddogo amulagira Kampala eyo netugenda kinyabe alonkyera tofaayo ne butujjanjaba ne bagenda ow'omukyala ne batuukawo omukisa omulungi tebabajjako wadde na 10 baamalayo emyezi 2 Mulongo aliisa nakubira essimu naŋŋamba baaba twangi obulwadde nga bunnuma naye jangu ne mubuuza kati ekyo walaze sente tugenda zijjawa naŋŋamba ne Nalongo walize ne mugamba baaba wabula otusse nga tutambuzizza mwana naŋŋamba kale nembibirekawo nagenda okulaba bamala emyezi 2 nga bajjeko na 10 bagenda n'ekatoo kange lwakubawo ne tukaze ne olumbe nako ne kakwatirwayo era ennyo olumbe lwalo lukakwatirayo nati bwe luba mu famire lutera okutambula nga lwamu kyova laba bakwata ennyimba emukwata nnyo ku ki Nakawesi muwulira kidduka ne kiyingira omuntu olwala abakola ki era ng'omwana oyo ebimu byanyumiza ne muto wange tufanaganako n'ebyokyo ali bulungi kati era kati musawo muganda ajjanjaba kwanzi yalinamu ne lubaale eddogo lyawona naye nga tebamuggyeko na 10 ebo kyennebaza mwanange Mulongo nakato ne baabi bakutumidde. Amiina. Naawe oza kwa bujulizi ekwata omuzindaala ajja kuwona gwe taweraliikirira singa n'ofuna bwe batyo leero ne sikaba nnyo maziga amanya aligaweesa Janaati nakujjanjabira wadda watunulira oli nsooka okwebaza Mulongo kunzijanjaba ekirekako Easter nali mulwadde nga ndi awo waggulu kasooka nakuyimuka era sikujjukira nali ne muwala wange eyavuga nti maama mulwadde okuza nti maama yazze naye omwana walina omwana omuwala kikulu kireka yali ajjudde n'agamba nti ye maama nazze naye n'agamba nti mutwale mujanjabire bwereere. Gwe wali omulwadde wali ozze n'omwana nga yenkana atya? Yali muwala mukulu myaka nga 21. Kati wavudde ludda mbeera sanji wano naye nali ngenze kunzijanjaba nga ndi mulwadde nnyo bambi. Wali olumizibwa otya mukwano? Kati byava mu kunyeenya omutwe embeera nga sirya mmere mala emyezi nga 9 sirina amaanyi mbeera nneebase nga ne bwe ngenda mu nnimiro olagwakwebakujjako okulagira abaana bakole naye nga nange simanyi kinnuma nze nakanya kumira mpeke kati oluvannyuma naye abaana bambuuzanga naye maama obadde ki ngaonyeenya omutwe nange simanyi ate oluvannyuma omusajja naŋŋamba naye mukazi gwe olabika oliko ebitambo singa ofesi tulyanku bantu nga simanyi nembuuza ono omusajja byannangira biki erubeerawo awo kale mu mbeera ez'okuyombayomba nga naye sibitegeera ngenda okulira nawulira obubi ennyo nnyo ng'avaamu omusaayi etaliko paadinga paadi zinga 3 olunaku agenda okuyanga kamunguza ntwala nga mpya ngenda kufa neŋŋamba abaana kangende Kampala wa muwala wange. Jangu wano tokaaba jangu wano tokaaba kasita nno obinyumya ate ggwe biwedde n'ogenda ewa Kampala ewa muwala wo. Nengenda ne mutabani wange nabeeranga neewuuli wala namala banga ng'abeera akaaba mu dduuka naye nga simanyi nambuuza okaabira ki
nekwekaaga mu lujja nanjo naye nga sikitegeera. Bwe twatuukayo eyo ne bantwalako ebutabika ne banzijanjabako ne tujja omwana gw'omusomo ogwo ne tujja era nosulawo awo nga ndi ku ccupa oba ali siina maanyi era omwabeerawo omusomo nga sisaana kuyimuka. Kati ne mu layini navaamu n'engwa abaali basobola okujjukira omukyala yava mu layini naagwa nga ndi mu gomesi yalinze n'otulagirira netugenda ejjeza n'otuwa layini tugende tujjanjabibwe bwereere era yadde banzijanjabya namaze emyezi 2 kati kwe okudda naye nga sirina maanyi nga tewaka mpulira ntyayo ne mugamba tufu ntiyasobola okuddayo waka ntyayo ne banzijanjaba ne nsobola okudda naye mbadde mazeemu kale omwezi nga mulamba awaka nga sirina bulungi maanyi ng'era abaana bakyanyambako era jjolo nazze wano nensibako wano era n'omwami ali bwali n'abakyala abo twabaddewo nzirayo. Katonda yeebale tukubire Katonda mu ngalo. Era neebaza Mulongo Mukama akuwe ky'osinga okwagala era abantu bonna b'oyambye. Amiina. Mukama akwebaza era akuwa obulamu. Amiina. Ayana. Program kooti yabako omulwadde ono ali naani kyaba mundetereko osobola okutambula ng'ate agenda kujja mumuleka ajje nga bwajja muleke wano bwe wati gwe vaawo tulabe wano sembera wano amannya go gwani taata jangu omukwata bakuyitaani Peter Sentongo jangu kati gwe dda wali sayidi gyali obulumi buli ludda wange akaaba obulumi buli ludda wa njala kusooka okumanya obulumi 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 buli ludda wa omuntu akaaba kitegeeza alina obulumi ekisooka ndaba bulema obulema tebuba bulwadde kati njagala kumanya obulumi buli ludda wa yogera yali atambula alemaliddemu akagumu mutwale eri nammwe ani amumanyi omulala wano amumanyi jangu omulala nani tebasobola kunnyonnyola teeka omuzindalo ku mumwa nga bwondaba yakuba obulwadde ne bukyanga agamba awulira asanyaladde talina maanyi kwe luno oludda ne tumutwala mu ddwaliro ekaliisizo bamukebera ne batugamba akubiddwa stroke era empeke nga batuwaza puleesa n'abeerayo okumala ebbanga kati netuka ekiseera ne batusiibula nga tawulira nti akoze putu wakuliisa ng'asanyaladde nga namuno emmere wakutamika bw'ogisindikira ddala nga muno yata kati nga tatuula na kutuula kati olwavanyuma ne tugenda nga tufuna obujjanjabi obw'enjawulo naye era okusanyalala ne kugaana n'obwongo n'amaaso gano n'omumwa nga biri ebisayidi nga bikyuse nga pressure stroke ya pressure kati ate ekyagenze mu kuvaamu naffe sente ne zituggwako kati ate n'agongobala kati bwatyo bwabeera wakusitula buli kimu era nga bw'omulaba buli walaba abantu abanennaku akaaba nababatambula nga ye tukyasobola era obwedda akaaba maama wammwe ali luddawa maama waffe abeera eyo sayidi zebbaka kati mwe mubeera naani tubeerayo ffe nze naye n'omwana ne maama we ne maama waani jjajja jjajja mukyala yabeera ne mutabani we kati amira mpeke kyennaku zino
ennaku zino empeke kati okuva mu Gwokuna temukyayina ssente zatugwako ezigula edda. mubeera bubeezi awo bwe mutyo temukeera buli lunaku. Kituuka ebiwanvu emmere. Ani amumanyi omulala mpa kukwata omuzinda omumanyi yalinga akola mirimu kimuwa omukyalo oyo omuzinda abeera sayidi wa bayitayo ziwewa naye yali mulamu bulungi ng'atambula ono omuwala twasoma ffenera nga nekusomera abaleezi nange ngenza omulaba wano ng'ali bw'atyo naye nga yali atambula bulungi kuba ekyalo gy'abeera gye tuzaalibwa wamu ku kyalo kyekyo yali azimba n'okuzimba. mpa omuzindaalo asula naani owulira oba kibuuzo ekyo kiki ekibeerawo ekiro ameketa amannyo akyuka okitegeera oba kyentegeeza nakumanya ekibeerawo ekiro kuba ebintu ebibi bijja oyinza okukya kati ngaewaalo ku makya edde bamutegese nti tujja muleeta eno kati tumwalira omufaliso gwe mwabeera nti teyeewulira twagusaba oluveera naye kineewunyisiza ku makya ngenza okugolokoka ng'ate amasuuka n'ebulangiti yayingidde nabyo mu luveera munda ate nga atudde nga n'omufaliso aguyimiriza era neneewunya ne mubuuza taata nalese nkwalidde bulungi ate wasuze otudde ng'era ntunuulira butunuulizi nga bw'omulaba naye nga bulangiti essuuka abyezinze ate ng'ayingidde mu mufaliso munda nga n'omufaliso gwekiise bwe guti nga gulinga oguyimiridde nga guliwo bukagongo bwe guti neneebuuza engeri gye yaguvuunuddemu ate naayingira tebyembuuza mba mbitegeera mugendereranga nnyo abalwadde ekiro era nimwaba mwana nga asula alogootana ng'oyita ng'omusujja genda mangu ofunire essanja mu kiyungu olimukube essaani webale nnyo essaaniiko kyonna ekyo ekibadde kigulubaguluba ekiro oba totegeere biyita ekiro bingi wano mu Buganda twakeranga okubuuza nti gundi wasuze otya kirimu amakulu mangi kubanga bangi abagaana okugolokoka n'omugolokosa nga n'ekyeggulo mwakiridde mwenna naye ng'ekigambo ku makya nti nasuze bulungi tagenda kuddamu kyogera nga kigaanye kigendedde awo. So zino ennyimbe zeekola ebintu ekiro era olumbe lumeketa kiro bijiini byonna bikuŋŋaana kiro naye bambi kibi ddala neewuunyiza okuba nti mwaka gumu kale singa omwaka oguwedde mwamundeetera nga tannaba kugongobala balwadde abamu nange bampeereza nga balwadde nnyo n'abasawo olumu babula we bakola ki we batandikira obujulizi n'otabuwa ne tubusubwa. Muzeeyi obulumi gwe obuwulira wa ng'oggyeko okuba nti awulira ennaku ntakyatambula obulumi nga kuba kusanyala tekutera kubeeramu bulumi musimuleko tekeko omuzindaalo obulumi weewakuluma saawe no tolina wakuluma oli awo naku yeekuluma lwaki okaaba kati gw'osoma kati gw'oli mugenderako mujjanjaba gw'onaamugenderako era gw'omujjanjaba weebale kumujjanjaba taata weebale kufaayo ono yajja kuddayo ndowooza asome namusitula babiri naye kati kiri kiba kiira okusoma osoma kyakumeka kyakuna enaku eri wazuukuka olya
ennaku nayo beeriggwayo oba tujja kubeerawo nga twekaabira bwekaabizi paka tubeere ngaawo omusomo nga twekaabira maziga gaffe. Saba mumpeeyo ku buyambi bwa famire eno kyonna ky'olina dijja empayo kayimba maama ddayo otuule wali ddayo otuule nsabayo kayimba dijja mampeeyo ku buyambi bwonna alinawo 100, 200, 3, 4 bijja tuyambako ka transport akasooka kyonna ky'olinawo tulyoke tulabe gye tunajjanjabira simanyi kye tugenda kukola naye nga tujja kulaba gye tunasobola okukola.